center gasangibwa so osobola okujja leero ate era n'olunaku lwe Sunday tukwaniriza mu Sunday service zaffe zonna ezibaawo. Njuki njagala osooka obuuze ku bantu nga tetunneeyongerayo. Kale Munnayuganda nkubuuzaako nnyo era nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo ate era nenyongera okusaasira gwe afunye ebizibu ate gwe afunye ebirungi nenkujagulizaako kyokka ate era mu kaseera ke kamu twongera okungubagirako naddala abazadde abafiiriddwa abaana baabwe naddala mu kabenje akabadde ak'ekikangabwa bwe katyo. N'olwekyo katusaba Mukama Katonda abagumye kubanga yamanye enteekateeka era yamanye nti lwaki zaatuuseewo ate era ne zibeerawo. Mbabuuzaako. Kale nga tetunagenda mu benji njuki ensonga ya accidents zifuusa accidents mu biseera bino eno bye tulimu olowooza accident zino zisinze kuva ku ki? Twasooka ne tulaba ey'eggaali y'omukka wali goba driver oba yaliko ki kamera ekulaga nti bamuyimiriza n'omuyimiriza n'atayimirira bitundu wali era ku Gulu Road oli yayingira emmotoka eyali eyimiridde niye n'agiyingira oluguudo n'aluleka ate olaba ebyabadde ne captura ate nabyo byeraliikiriza wefo ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga accident zino ezimu zeewalika? Okusoma kwa byonna gavumenti yateekawo omuteeko gw'okugaba tuzita driving license ze bayita zi permit nti buli luvannyuma lwa myaka nga 3 ojjanga kuddayo okola renew ya driving permit eyo. Ekigendererwa ekyali mu ekyo kyali kyakulaba nti omuntu ono avugira emmotoka naddala ku luguudo obwongo bwe bukyali sensitive bulungi okusobola okumanaginga emmotoka okugituusa gyagituusa n'okugijja gy'asobola okugijja. Bw'otunuulira abantu abavuga zi bbaasi ezo bbaasi edda yateekebwangako badriver babiri nti ngono kyateekebwangawo ne muteeka nti ono bwe yavugangako kilometers bagamba nti ono bw'avuga kilometers nga 2 oba 2 aba agenze beyond era nga bagamba nti olina okugipaakinga bweba temuyire mu driver wakubiri nemusooka ne mumulamu esaana namba ate n'osobola okuddamu olugendo. Wemba muli mu driver wokubiri nga gwe ow'omulamu ate nga munaakola ki akwatamu. Era ezo emmotoka eza bbaasi bazikubirizanga okubeerangako babayita batya bano bataniboyi be baani abo nga kubeerako bakalabaala baba bimmotoka ezo nti driver niwabeera nga alina ensobi gy'ayagala okukola ono abeerawo mangu naddala okumuyamba ne basobola naddala okutuuka obulungi. Abasajja bano abavuga emmotoka naddala abakira ku makya oluusi babeera yasuze avuga n'akera ku makya nga afunye omulimu n'agenda avuge abaana b'abandi nga teyebaseemu kikola ki kimala. Kati otunula akabenje akali side za wano emukono train we yatomerera bus traffic officer agezaako okuyimiriza ng'omulaba ne mukubo agamba yimirira. Kati yagezaako okuyimiriza driver oyo naye driver oyo nze kyensuubira aleka yaliko ebirowoozo nga aleka alimu n'okusumagira. Omanyi bwe balina obukodyo bwabwe nti bwe babeera bavuga emmotoka zino amanyi n'okuba endobo y'okusumagira oba ogitegeera bulungi ng'ali ku mmotoka asajja balina experience amanyi n'okuba endobo y'okukola ki y'okusumagira. So kati oyo singa yali titakooye nnyo osanga nti yandisobodde okulaba nga abakengeja kontrolinga emmotoka eyo obutatuuka naddala train wekola ki wekira. Ensonga endala ensonga ya speed obupande buteekebwa ku makubo kiwano obugira wano 7 kati kyekiringa wano mu ggwanga bamanyi okuteeka wano nti otuuka wano ekkoona lino B kakati bwobanga okyali mu kitundu kya kilomita ng'onotera okusanga ekkoona wano bakubiriza nti tuvugawo speed 40 naye speed 30 omanye emmotoka engeri gy'ebeera etambulamu eyinza okuba nga n'owebigere asobola okutambula nayo osegera naye wano mu ggwanga lwakikola neba mmotoka ya buyonjo oba nfuna bulungi kakati oli bamugamba nti speed 30 yajja vugira mu 6 agenda okumaliriza okuyingira ekkoona nga n'oli aleese agenda gezaako okulwa najjuka zino emmotoka mpanvu buno ommotoka obutono oba emmotoka entono osobola okuwugula bwoti n'ogizannyisa neekoma ku luguudo naye the moment weyagalira okuwugula bbaasi okugimalayo bwoti ogenda okumaliriza ngeri eri mu luwonko ogenda okumaliriza oba ng'ono akonyeko nekyensuti ng'onootera okuggwayo kakana nga bbaasi okoze eki
ogikubye naddala ekigo. Ekirala wabeerawo season ya kusambula. Ojjukira bulungi otwali mu biseera eby'emabega eyo nga waliwo amasomero okujja okumu obeerawo n'ogamba nti leero n'owula essomero gundi nti lyayidde ne mufiramu abaana be bati wayitawo nnaku 3 ogenda okola essomero eddala lyakoze eki nawe lyayidde kati wabeerawo okusambula wabeerawo season kyobalaba nti ne mu kusaba kati nga wano waliwo nti overnight leero wabeerawo ebiro ebyokuwungula okugezaako okuwugula ebizibu ebibeera mu season eyo oba onfuna bulungi nti kati olaba wano ffe mu Buganda tugamba nti guno omwezi tuli gwakasambula abantu babeera basambula bikande okulaba nga balindira enkuba egenda okutonnya beteekereteekera okusiga oba onfuna bulungi naye omwezi ogwakasambula tegutegeeza nti kusambula bikande byokka n'ebigiramu bingi oba onfuna bulungi so muwabula season etuuka ne mugamba naye guno omwezi tusaba Mukama Katonda ogutuyiseemu bulungi nnyo okulaba nga ensonga zino zikola ki zitambula bulungi kakati omuliro gwagenda guwumulamu omufulira bulungi kati tuli mu season y'abaana kufuna buki bubenje emotoka yasooka ya train yatomera wandisubidde nti mwe mwadifiiridde abantu abangi nekyagenda okumaliriza nga mulinga omufiiridde omuntu atya omukyala ate ndowooza omukyala yali wannannyini essomero netumaliriza netudda ku accident endala era driver yakola ki driver ye yafa kati ate eno yaleese obuzibu bw'ekikula ekyaki ekyawaggulu naye nawuddeyo abagamba nti gavumenti esaana eveeyo eyimirize naddala enteekateeka zino ezattuwa kankuwa ekyokulabirako bw'ogamba nti oyimirize enteekateeka ezattuwa ekisooka 1 batalowooza oba tolowooza nno 1 mulina okuyimiriza amasomero aga transporting abaana ku makya oba nfuna nga batambuliza mu bbaasi nga batambuliza mu school vans oba kitegera bulungi kati gwe wona ogamba nti tugenda kuyimiriza zettuwa kitegeeza nti abaana bamu batiisizza ekkubo ne banaaba okumakya bebakima ate kumakya basinga okuba obuzibu oba n'ekiraawo nti ne bano abaana bakumakya bebakima n'abakumakya bebakima kitegeeza mugenda kukola ki mugenda kubajjawo mulimu bazadde abekimira abaana mu motoka kati mulimu amasomero gesajja kubeera wano bulango naye nga agamanyikiddwa nti go tegakkiriza zibbaasi naye nga omuzadde ojja kuvuga omwana ojja okola ki omukime omuleete ku ssomero ate n'akawungeezi okoleki simba wakati awo kamala okukola ku ssente katono wetukomawo tugenda kuba nga tutandikira kweyo ensonga kiki ekireetedde obubenje buno eno okweyongera mu ggwanga ate nga tulaba abantu kati abaana bafudde bangi nnyo producer wange ajja kumpa ku bifaananyi wetubanga tugenda kukomawo katukomewo tukomyewo akyali omulungi atulaba ku KTV tukwaniriza namwe abakatwegatako Lozi atwegaseeko Lozi onyagala obuze ku bantu abantu balwawo okulaba ne bambuza Lozi obani wamuteekawa olina bafaani okuva wano wenyini bali obibo yankopanga mu kirasi tayinza butambuuzi naye tampangayo ku musaala kuzemumuwa banyabo ne bassebo mwasemukyanyabu ne bassebo tubeebaza okutugoberera munatusonyiwa leero ono yansiiza obutakeera jamu ali mu kibuga gwe mwenyini ogwalwawo okutuuka naye jamu oyo atuyambako bali mu kutereeza amakubo ekyo ne twagala okyebaliza gavumenti naye bagamba amakubo g'omu kisenyi bagangu yeekoloziyo asirina buyinza obwo minisita mukwano go aliko minisita mukwano go bazimba ebulambuli eri minisita kati ate eyo si wuwe ati nena ajja nayisamu n'agamba n'ettaka mwaliwo omwezi mulamba oluguudo yakoleza Kampala gwe mugamba yakoleza Kampala mwena tunulira mu Kampala ina local government Kampala eri mu KCC nati eri mu KCC ne local government neragamba minisita Kyofa agamba minisita Kampala lwaki ogamba Kyofa lwaki osookera te wa muto ate gwe nsobola kyekyo ssebo tubeebaza okutugoberera munatusonyiwa tuzeemu kikeerezi amakubo wonna ozeemu si tuzeemu ate era kati bwembanga nze siri ku shogo batoliiwo
kitegeeza ng'obuddamu yagenda kitegeeza n'obwokedde pulezidenti Ssetera okujjako nga nzize otusangidde nga tuli ku nsonga ya accidents zino ezisuse n'olunaku olweggulo twafiiriddwa abaana bawera 24 juzi olw'olwokutaano abaana era baali bagenda kutuwa ne basaabala ne train oba eggaali y'omuko ali mu bitundu by'emukono atwalabako n'akabenje ku Gulu Road era baasi yayingira abaana bali 24 bali namba y'abaana yakatena konfaminga naye aba bangiko ekisooka amasomero ga primary kiki ekikujjisa omwana endejje mu district y'ewa Kiso omutwale mu lugendo lwa kilomita 4 n'okusukkawo Kapchora wala nagendako Kapchora nakozesa baasi awo wali eringa ku sa apolaawo nayinya baasi saawa 8 ogw'emisana natuuka Kapchora saawa 7 ogw'ekiro kakati olugendo olwo distance yalwo eba nnene kiki ekikutwaza omwana wa primary P4 ng'ogyeko okubba ssente mu bazadde n'okuzijjamu because nange nina muwala wange gy'asomera baatusaba trip emitwalo 10 bagenda Jjinja ezo n'oziwaayo Jjinja of course kilomita ziringa 75 naye omwana n'omujja e Kampala n'omujja mu Wakiso n'omutwale Kapchora n'asala district esukka mu 5 agenda kulambula bikibi agenda olambula obwo bwongo buto ekyokulala abazadde naffe tuleme nnyo kwagala kujjajja tambeera osobola osaasira famire z'abaana abafudde naye omuzadde awulira atya ng'omusomesa abasomesa balina akantu ke bakola ennaku zino omwana bw'abanga tannasasula trip amanya gaye bagasoma mu kiraasi naga taata ono yasasudde nze sinnasasula kati n'oweteeka ku kizibu nti omwana awulira atya nga bamusoma abasomesa mulina sisitimu eyo gye mwatandise abaana bafa batanasasula trip abatalina ssente ezo oyinza kusanga trip eyadde emitwalo nga 3-2 kwa Kapchora wala abazinze mu Kampala Jinja bayeta wala nekiraka inoba omutute Kapchora Chester namanya babadde bagenze ku mache bakomawo ekyo nakyo sinakitegeera olugendo lwawala omwana oyo luvuga 1 flow lwawala kakati mulina system asomesa gye mwayita n'amasomero ndayagana aga private nti bakola ni bagamba nti kati ani asasudde Sebugenyi Joseph ani omulala asasudde Enjuki ani omulala asasudde Bobu kati abatasasudde be baluwa Roziyo kati bagenda ne basoma omwana wo Katonda n'akuyamba omwana n'akusanga ewaka nagamba ekyasigenda kusoma mpaka ngompadde sente za trip sigenda kusobola sijja genda kubanga madamu agenda kunsoma sinnasasula kiki ekikutwaza omwana mu lugendo olwo okulambula agenda lambulayo bikinga naffe ab'emyaka giro bongamba nti Kapchora bye wawalambula mu 2021 ng'okyali mu siniya 4 na kati sibijjukira omwana wa siniya wa P4 P5 P6 P3 kyekimutwala e Kapchora nyuka lukirambuete inagamba nti olina kuzunga Uganda yonna okufuna byokola ate kati bo babagonzezaamu nyuka lukiramu basesinga biki byebadde okola mu kiraasi omwana abadde attentive nga bakuwa max omwana abadde attending nga bakuwa max amasomero mulekeraawo kutubba mulekeraawo kulisikinga obulamu bw'abaana baffe nga mubajja mu ngendo eza kilomita 2 okumanya nga amasomero gano kati gakikozesa nga kasonso era wano minisitule wenjigambira amasomero ga private gakyatuuza PTA tebikyaliyo kakati baddaawo bo besalirawo byabwe kino banange kyayise ddi principal yagambye badirector abaana balina olambula atagenda kulambula at least bagenda zisala ku fees balina ne system gye bakola kati nina essomero lyemanyika wempaawo wiiki yonna ligimazeeko liyambula kibiina ku kibiina buli kibiina kulambula mangi waliwo amasomero agali mbaana 1,000 streams zigenda 2 nebamala weeks 2 abaana bali mu kulambula naye nga yayingiza netafudde wajja atwala abaana baffe tutusezo ndowooza amasomero gaali gaziga minisitule yali yazigana naye abanga naye nga zinyingi nnyo kyali kyetaagisa okulaba nga badvisinga ku ngeri n'engeri gye zirina okukolebwamu tosobola kujja baana Kampala direct ekintu kyalimu nkitegeera naye wabaddewo obulagajjavu how by any chance how can you take a P6 or P7
child to a 450 kilometers agende akomere, that's 900 kilometers. Okisooka omunafuyizi obwongo byalamude takyabitegeera agenda kujjukira nsozi zaise capital ali ati kakati driver naye tomukkiriza kuwummulamu kubanga there is a possibility nti bagenze ku makya nga balina kudda ng'ate omu yabavuga tomukkiriza kuwummulamu. Kakati era naawe gwe nannyini ssomero yagala tukusaasire nti kale weebala omulimu wakoze gw'amaanyi namwe ekyo musooke mukitundemu nga temunawaffe tujjamu ssente because ogenda kusanga essomero eryo ng'ekitone nnyo fees ali mu kakadde kale ekitone nnyo $5,000 naye n'ayagala ne zino ez'abazadde eziba zisigaddewo akuyita trip ya $23,000 kati nze oba okinyumiza otya ng'omuzadde ng'omwana nga afidde mu accident. Bikimalirira ku nsonga ebiveeko nga nze natandise nti accident zino zigwawo si lwa bugenderevu n'abaana balambudde okumpi basobola okukola ki okuyita basobola okuzifuna. Yali egenda ya secondary yagifunirawo omukono ekitegeera olabira ddala nti balinga era bali mu Kampala metropolitan area by the way. So accident esobola okugira mpazi erozi ekyayogeddemu ekyokutambuza abaana engendo empanvu naddala abato aba primary kyo ekyetaaga okuddamu nekirevisingibwa amasomero gakitunuulira ate n'okuddirayo eri ku gavumenti okugezaako okulaba nga transport network etereera. Twetaagayo enguudo za train nti abaana bwe baba bagenda okulambula mubakwasa kampani ennaku zino kati kampani zikwasaganya mu kulambula abaana babateeke ku train oba nfuna ekapcholo awo train esobola okutambula eddakiika 40 kati oli wa basi aba yabalinze edda agenda okubalambuza eyo oba nfuna gavumenti nayo eteeka okutereeza anaddala transport network abaana batatambula ngendo mpanvu ezo of course tubyetaaga of course tusaasira nnyo bannanga abazadde kitalo nnyo nyini ddala n'abafiddwako naye ebyo ebintu bibaawo mu bulamu bw'ensi tetusobola kukola ki kubyewala. Ensi ezakula amasomero agasinga tetwagala twebuzeebuze abaana babajja mu nsi endala bagenda bemalambula mu nsi ki mu nsi endala naye ku myaka ki era emito omwana asobola okuva eshalija katugambe oli mu bitundu bya kyondo ky'Obuwarabu n'ava eshalija n'agenda n'alambula Abu Dhabi Shalija oyinza ogisanga eri mbalala nga Abu Dhabi zijjukira mikwano gyange twali tugenda Kasenyi naye emitwalo 2 gyagala atagendako Kasenyi olaba emitwalo 2 gyawo gyabalemu okukola ki okusasula okugenda atagendako Kasenyi. So kakati mu mbeera eyo nga bw'ogiraba nti amasomero nga gavumenti nakutereeza transport network naddala abo abaana abato tutunulye nti babera kale bakutambula tukole nga stopovers naddala kubeewala tugamba nti kati kampani abazadde tubasa pesente bwezisente 30 mugenda kukola stopovers mmeka nti zigenda kubanya nti abaana tugenda bavugako kilomita 2 bawummule awo nti waliwo ekyokulambula bakeere beeyongereyo oba nfuna bulungi kati kyekino anti ezo sente zisabiddwa oba nfuna bulungi ukisinza ku sente esabiddwa kale mu mbeera eyo ngono nayogedde ku kyaba drivers baasi ng'egenda mu lugendo lwewala erina okubeerako ne badriver bameka babiri temukkiriza kubeera na driver omu era kampani wekuletera nga mulina driver omu nga mugenda mu lugendo lwo olusukka kilometers 2 mugamba twetaaga driver owokubiri ate era mulaba ng'oli avuze kilometers ezisukka 2 era mwekubiri endulu mugambe nti sebo kyovuzeeko kimala wano mulala akole ki akwatemu naye era ng'obenje n'oli n'waba yakakwatamu omuntu n'wabira attentive obubenje nga bwazze bubeera buzibu batasobola kubwewala. Kale nga tuvuddeyo eyo tuze ku nsonga ya minisita wa local government omukulu Balamu Balugahala asabiti eno ayongedde okutulaga n'okulaga bannayuganda nti emirimu gye bamuwa agisobolera ddala bw'atandise oba oliawo okulondoola ezimu ku nsimbi gavumenti ze yateeka mu bitundu ebimu nalabyeko katoyi kansanyusizza akazimbibwa $7,3 nga ne bano n'abasajja ate nga n'ekinnya tekiriiko naye nga structure eri awo ya $7,3 nendabako ku nguudo namulabyeko mu ddwaliro nga baleseewo ba assistant nurse naye nga bali abalala tebaliiwo abalina okukolawo Lozio enkola y'emirimu ya minisita erina kyegenda okutuyambako mu kulondoola ensimbi z'omusolo kugenda kujabuzi nti ngenze ku ddwaliro ly'e Kawempe nabyo ebikolebwayo anti lwakuba nti challenge gyagenda okusanga esooka
abali mu system bajja basabula bajja bakuba ojja kutunuulira amanyi oversight zino zaalingawo n'empuga yazikolako naye lwakuba ye teyalina maanyi kituufu teyalina maanyi ate bakitwalanga ekyobyobufuzi bw'otunuulira Hajjati Hadija Namyalo naye yazikolako naddala mu PDM emyoga nga actually nakati yakyakikola because office ye erina bacoordinator okuviira ddala wansi maama Nabbanja yakikola nekimuleetera obuzibu ebizibu byonna maama Nabbanja bye yafuna mu kisanja kiri byava mu kwagala kukuba bantu bano abaali balikozesa sente za gavumenti ng'ezaabwe bayita ba technician baabo bwe batyo ekisooka nalabye Honorable Namere njagala omwebaza ne Honorable Balamu Namere yagambye nti abantu badde babbira nnyo mu mpapula kituufu kati obubbi bw'empapula buno buba butya ekyokulabirako nga olaba eyo tooyo eyo gy'ogambye olyasobola okugamba twakola tooyo miliyoni 7.8 ku ttaka erya gavumenti naye bw'okola assessment ya tooyo eyitesukka miliyoni 10 ne 10 ogiwadde nyingi okay ne miliyoni 3 kale tugende mu 10 nga kuliko n'ez'okusima 40 wansi simanyi 40 ekinnya tekiriyo we baagisima wansi teri kinnya bagizimba waggulu awo olaba obuzibu nga wansi eri teri kinnya baateekawo pamansi wakibaayo nga bayika baatakula naye baagaete ekinnya tekiriyo wansi olaba kati obuzibu bwe tusanze bwebwo nalabyeko n'ababaka b'opposition abawakanya system eno nyenze nalabyeko abagiwagira nga semala okolera otya ku makya nga ggwe omubaka ali ku ludda oluwabula gavumenti n'owakanya system ba Honorable Balamu gye bakutte because at the end of the day omuntu waliwo nasembye laba ya Namisindwa ekiro kino Namisindwa babawa miliyoni 15 bazimbe eddwaliro Health Center 3 kakati 15 ne bajja ndowooza ne bakosaako miliyoni zaalinganga 12 okwezo miliyoni 12 ne bazimbako ko ke baazimba kusima biki ebyo tezola na 12 ninga mu initial government ya raising miliyoni 10 15 kati wawulidde nti Balamu atuuse mu kitundu ne baleetayo obusawo bwa sementi nga bubiri then ne baleeta n'amatafaali nga 10 naye ekituufu kiri nti Joseph tutuuse ekiseera nga twagala eggwanga litambule kituufu Joseph abantu babbye eggwanga lino to an extent nti naawe kennyini awagira gavumenti eno tuka ekiseera ng'oswala okitegeera waliwo ebintu gavumenti waliwo abantu abakyayisiza mwami Museveni ng'ogyeko kya Museveni okulwako waliwo agaa nti waayo funda n'omubi ng'azaala ng'alima naye waliwo abantu abakyayisiza mwami Museveni nga bamukyayisa intentionally ng'oli akikola noga naye kati ono omulimu gwa gavumenti yafuna gwaki nozimba eddwaliro ly'e Namisindwa eryo lyenkugamba simanyi oba producer alina ekifaananyi ekyo naye lyabaddeyo jjo eddwaliro liri wansi lino ndowooza lino era atera okuba yali eyo eddwaliro eddwaliro miliyoni 15 ettaka baaligula miliyoni 12 naye teriweza nayiika anti wulira town clerk olwatuuse yasasulako na 8 town clerk yasooka yasasulako miliyoni 4 ono aliwo yasasudde munakyegeza lyaweddeyo town clerk olwatuuse nga minisita ambuza town clerk naga nti naliguze miliyoni 4 kitegeeza miliyoni 28 ono azeddiza ng'oggyeko awo 15 olwaba batulako miliyoni endala zaali 4 kati nga bano balindira mu financial year babongere endala era babbe ne mu financial year ddakira babongere era babbe ekintu kino ba Honorable kibali mukola Honorable Balamu ne Honorable Namere ng'oggyeko okubanga oli mutumbaavu tosobola kubanga tokiwagira abantu bafiira amalwaliro ga gavumenti Ssebugenyi golina access nti osobola okukuba essimu emwe wa minisita gwokolako n'akuwa ebbaluwa n'otwala mukyalawo mu ddwaliro lyagaana n'azaala naye waliwo omuntu atalina yadde essimu ya chairman w'erusi1 naye alina omukyala ali olubuto weyani nasanga omukyala ng'avudde Mitiyana aze kuzaayira Kawempe ekyo kisoboka
namba tisinga asanga yonna amalwaliro agayiseeko naye nga obulamu buli kawempe wano anti era amalwaliro ga gavumenti ago galina ng'ogyeko bano abagabbamu teri ddwaliro lisinga kujjanjaba ndwadde wano Uganda nga Mulago kubanga ba-expert gye bali naye ba-expert olw'embeera gye bakuliramu oli ajja bakama bayo ne babateekako ekifuba n'agamba kangende mu private naye nga Mulago it's one of the most recognized hospital in East Africa government hospital naye olw'okuba nti ogogaana okuwaayo enguzi obunzika oli akulemesezza omulimu so Ssebugenyi kyenjagala ffenna tukwatire wamu bannayuganda nze nyinza oba nga nina obusobozi otwala mukyala mu ddwaliro erya private eddungi n'azaala nga buli kimu nkise naye waliwo munnayuganda ali ewaffe nze recent mbadde ne muganda wange omwana wa taata ng'alina yafuna obulwadde ng'agenda tandika kuvaako naye nga amalwaliro kakubeereko kyotera teryasobola mujjanjaba Masaka teryasobola nga alina kujja Mulago singa nali sirina bantu Mulago singa oli yawunga dda naye abantu abatalina connections ezo obulamu bwabwe ebyenfuna byabwe tugenda biteekawa ng'okimanyi mu Uganda muno mu kilomita ezitasukka na 2 ku 205 mulimu essomero nga gavumenti yayisa dda ssente bazimbe ekizimbe wano Entebbe wano baleko ku masomero g'Entebbe ag'ebigundi naye tebaawo president asula anti kati bazibba essomero liba lya kiwempe kyobola abantu banene ababadde kati kankolaga obuzibu bwe twasanze ne mu local government bachairman bano abazi district babawadde nnyo obuyinza okubeera nga bakulembera ekintu kino ekya district service commissioner nga bwe balonda abantu baabwe ekyo nakyo kitukuba nti olejja kulonda eyamukwatiranga fulaga eyagiwa omuliro people power wa power baasa enywedde FDC oyeyo kati talonze muntu agenda kukola kintu ky'abantu leka system eno Honorable Balamu gye batandise etambule bwebanga egenda kuyambako okuzza ssente z'Abannayuganda ne bali ababbi abali kati kankulage nina lwakwato kimbuuzizaako nina ekintu ennaku ziri kibadde kimbobbi omutwe by any coincidence how can a mere journalist like Kulis Obole who used to work who has been at parliament okuzimba ennyumba ekikabo ekito gy'alina ekyo kinyonyolootizimbira abakazi ennyumba ekyo mu buli mbeera ekyo kinyonyolooti ennyumba eri ku Ivory to State House mu buli mbeera ekyo kinyonyolootya gavumenti esobola omubalira n'amanyi oba mu bizinesi zembadde musobola obuvamu bizinesi kinaawe okuzimba Kampala wano okuzimba essaawa zino semiti ali mu 3.3 okuzimba ennyumba ewetaaga obusobola semiti obutakka mu mutwalo eyo gyolaba taimuze 3.3 bamu sente mmeka ate ng'ennyumba ayinanga 3 by any chance ng'oli mu kifo ng'ekyo kyobaddemu issues ziraisinze afuna nosinga ababaka ababaka nizo zimba ennyumba bwetyo teri mubaka mugyeko bano abakuba ziddiiro katukomewo bannaye omukulu Njuki atuwe submission ye ku nsonga ya Honorable Balamu ne Honorable Namere ku nsonga gye baliko katukomewo tukomyewo atulaba tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri essaawa yaffe esembayo wenna gy'osinza okuba nga otulaba tukwagala nnyo webali nnyo okuba nga otwagala nyongera kujjukiza enteekateeka za Annual Ministers Conference kyagerera maaso ayagala okuwagira olukuŋŋaana luno eno wakyaliwo omuwaatwa muyinza okuyita ku 0778 osobola okuwagira olukuŋŋaana luno olukuŋŋaana lwa buweereza lukulembeddwamu Prophet Ebenezer Kunai ye main speaker agenda kubanga akoma mu ggwanga lino okulaba nga abongera okwogiwaza n'okuwagala abaweereza ba Mukama Katonda ate babuulire enjiri ate enaabuna amawanga gonna tosuwa Bishop Semi Musepa, Bishop Serosa, Apostle Samuel Kasanka, Bishop Semi Musepa, Bishop Michael Chaze, Apostle Michael Neshel Price okuva mu USA ate nga ikabakyaza mukama waffe CEO Dr. Bishop David Livingston Kiganda ne Mami Cindy Kiganda aba Christian Tefuka Center Mengo Kisenyi wano wenyini wetuli nyongera kujjukiza nti omuzadde ng'olina omwana mutwale ku masomero ga Home Zaren Schools gasangibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo balina main campus egayaza balina ettabi e Kamokya balina ettabi ku Elisa Zone ate ne Darren ekiteezi so tosanye kubanga otangatanga otwala omwana mutwali omwe bannaffe aba Home Zaren Schools tojja kubanga wejjusa bajja kusomeseza omwana ate era ajja kubanga ayita bulungi nnyo nako olwaleero
overnight wano ku Scientific Center Mengo Senyi tosanye kubanga osubwa jangu tuongere okuwanjagira Mukama Katonda aberenga atuwa ebyo bituyayanda ate n'okutukuuma mu mbeera zaffe za bulijjo embeera sinyangu abantu mbalabye kyokka kitulina okukola kwe kuwanjaga oba oliawo Katonda asobola okubanga awugula ebyo abalabe baffe oba oliawo bye baagala okututuusaako nga tuyita mu kusaba wano ku Scientific Center Mengo Senyi okowoddwa okulaba nga olabikako olunaku olwaleero. Njuki oversight Minister Balamu yakola ne Honorable Namere gwegirabye okusooka byonna baminisita babiri kyebakola kituufu kubanga walina okubeerawo okulondera ssente y'omusolo ate ssente y'omusolo awo egenda ddala mu local governments nabwe kityo tusuubidde nti bagenda kikuuma okulaba nti basobola okukiggusa yonna gye banaabasobodde okituusa. Tuzze tubakuba minisita ab'enjawulo nga bakola emirimu gye gimu egyo okugezaako okufuukuuza. Tujjukirako omukyala Aida Nantaba we yali mu minisitule y'ebyettaka yagezaako nnyo okugezaako okuvuunula n'okugyayo naddala biki ebyali naddala mu lands abaali babba ettaka ly'abantu era mu biseera ebyo jjukira bulungi we yavaayo nnyo n'abireeta ennyo ebivaayo ennyo president n'agonjaawo akakiiko akaali kakolerwa omulamuzi Catherine Bamugemerere oba emanzijjukira ndowooza kaali kagezako nako okulaba nga kakalondoola ku nsonga z'ebyettaka. Kati Minisita Balamu wamu n'omukyala Namere tulinze tulabe wa gye bagenda okukikomya katusuubire nti tebali ku brain teaser. Brain teaser kyeki okugezaako okulaba nga bacekinga ku bwongo bw'abantu balabe nti ekyo kino kitusobola okukolera tusobola okukiggusa oba nfuna bulungi kubanga oyinza okubeera ku brain teaser ekintu n'okikomya mu kkubo nobakawo ng'otandika ne bategeera nti Minisita Balamu naye abaddeyo ne Namere akoze eki abaddeyo. Ekintu kino kye bali mu kukola wadde nga bakikolera ku sipiidi eyayiriri naye balina okukikolera nga babeegendereza mu nneegendereza ey'ekikola ekyawaggulu kubanga nga Rosie wayogedde abantu abali mu sisitimu bangi ekirabasanyusa ayogedde ku oludda oluli mu kuwabula gavumenti era mubeeramu n'abatali basanyufu nga babaddeyo balina bafunira nategera sisitimu za gavumenti zino gye zitambulamu osanga omubaka wa palamenti n'osanga chairperson wa district n'osanga chairperson w'eggombolola nga agenda kukolagana ne ba engineers mu department ez'enjawulo akwatagane n'abakola department singa bakawo baani n'amugamba waaye mu department eno basindiseyo ssente wezitizo mpaako mmeka tulemu okutawaanya oba nfuna bulungi naye kiba kitandikira ku ministry naddala waggulu nga bo be bakyekwatiddemu eyo n'enguzi oba tojja kusobola naddala kugirabako. Nalabyeko awo yabadde atambula tuze twogera ku gundi ku ssente eziteekebwamu nga za ghost n'emirimu egibadde ghost. Waliwo essomero lyatuukako awo nga essomero ligamba bali alina abaana 100 mu mmeka abaana Edmas ali yayongeramu abaana nga 3 nga bamugamba wesatu ebyo ofunamu ssente ofunamu bameka nti nfunamu milioni nga 6 kati Edmas Toyo bali in conjunction ndoza kansule ne chief administrative officer oba ne DEO education officer yes kubanga tosobola kuteeka abantu abadde obala ne file zaabwe era balina ne ba inspectors abamusomera abakola ki abagatambula kubanga bakwata zi straight government ejja nebala mu kibiina kati ekyo Minisita Balamu yakikoze ngamba government ngegenda okugamba nti olina abaana 300 naye waliwo abajjange waffe ne batubala basobola okuba nga balina diiru ne DEO ne ba RDC wafuna omukaaga ne waba atwalemu kuba kati DEO ekyo kyoba omanyi asobola okuba nga ne Headmaster takimanyi naye nga DEO gw'omuzannyo yaguzanya kati ne bamuwaayo 2 DEO n'atwala 4 kati ekyo bakikola mu masomero nga 5 kale 30 agali mu district omanyi sente z'abaalimu bagaggawala nnyo ekigenze wala so kati bateekamu ebyempewo era alina n'eddwaliro yatuukako
oba baali ngali mu system ya government kiraga baali abasawo 28 naye nga balipotinga ku mulimu abenyine abafuna omusaala bali abasawo 15 ate nga 15 abo era ngakuliko bana abatera okureportinga nga basigadde bakola ki tebaliportinga kati eyo system anaba nga asobola ogitambulirako nga asobola okulinyirira bwato wajja kubeerawo enkyukakyuka naddala mu system naddala eya government kati tulina tulabe ensonga bwe zinaaba zitambula naye okusinziira nze ku kyendaba era nga bwe bitambula balina okubeera nga begendereza nnyo kubanga eyo ministry ebaddemu omusajja omugezi Rafael Magezi eyaleeta egundi ebbago lino eryatojjikwatako eryali 2017 ye kati bamuwadde lwaki obagamba yali Katebe ali Katebe ate alina ministry tebamwadde bwa chief gundi tebamwadde bwa advisor Katebe kati nowaba ali Katebe era yaweerezaako si musango kuba bannayuganda bangi lwaki olowooza opposition bakuba enteekateeka ya balamu enteekateeka ya balamu ekomyawo gavumenti eno okujagaza abantu okitegedde naawe nowobeera gwe kubanga omulimu gw'opposition gwelina okukola kati babalamu bebali mu kukola ki bebali mu gukola ngono wakugambye nti honorable Mafasi Mpuga ali yeetoolola eggwanga nga kyekyo kyagezaako okufuukuuza kati prime minister Nabbanja n'abanga Mpuga alinga amutwalako show naye n'atandika okukola drive ezo n'atambula era n'agamba nti bawulu bakubaganyira awo todda wano biki oba nfuna bulungi lwakuba nti nalabyamu minisita balamu ayina oba amulikodinze ka TikTok awo yabadde mu ofiisi ye ng'ayogera ku mirimu 85 egigenda ogaba mu service commission zizonna okwetola eggwanga mu district naye kyeyeerabiddemu nti bachairperson bali eri abo ebisanja kiri ekyafuluma be bavaawo nga balonze service commissions eyewakiso ewakiso ayina ensonga zebaki yagiraalira nedda ekyewakiso kyali bwekiti sipiika yagiremesa sipiika nga bwagiremesa ng'amanyi essaawa zonna ajja akalu kamuyita mu nkwawo kyamason material wanga yatayagala eno service commission kugiyisa uliriza nti baali ekyaliwo amawulire ekyaliwo oli lwakuba mukwano gwe kituufu naye Matiya bwe yalonda amannya n'agamba sipiika yita kanso tuyise amannya gano oli n'alaba nti kanso eno bweyisa amannya mu myaka gino agenda kujja akole nabo n'agaano giyita kali bwesi kankulage olaba service commission erondebwa mwaka ogwokuna mu kisanja kinatera okukola ki okuggwako minisita balamu yayimirira banemusindika amanya aga service commission gonna biki neŋŋamba ye yabadde ategeeza ki kakati service commission gyabadde agamba nedda ekyo tekikirizibwa era alina kulinda kisanja kijja kubanga bali kusanya kyabwe service commission gyagambe neyewakiso etteeka ligamba nti bwena service commission omulundi ogusooka mu kanso ne bagikuba ddayo weeteeketeeka omulundi ogwokubiri okoleki ogireete bw'ogenda ogwokubiri ne bagikuba gwe kennyini nnyini chairperson wa district the chief custodian olina obuvunaanyizibwa okugiyisa nga terina omu akubye ku mukono kale tugende ku nsonga y'abasentebe b'ebyalo lunaku olweggulo we lwatuukidde nga babaganye okuddamu okukola transaction z'ettaka zonna teri ssentebe kati avunaanyizibwa kukuguza ttaka mu kaseera kamulimu nalabe minisita waabazijjeewo era si wano bazijjeewo abamu bali mu kwesimbawo olwezi otandikirawo akalulu naye ng'omanyi ekika ky'abantu ekisinza okwagala okwesimba ku bachairman babuloka b'amata nnago nalabye ali mu Range Rover waliwo eyaze mu Range Rover namwebyo ow'enakawuka alisaidiza enakawuka eyo chairman eyosuwana ali mu Range Rover waliwo bachairman abalina emmoloka embi nga n'abawaka ba palamenti tebaziina babuloka b'amataka era abantu njagala mbagambe oba buloka w'NRM oba wa NUP oba wa FDC oba wa DP ng'omanyi nti buloka w'ettaka oba ng'atunda ku ttaka bw'omuweera akalulu owedde nze
nkubulira babulooka b'amataka bali mu kintu ekiyitibwa akaluka chairman LC1 abantu bagenda kusanga ekizibu era kati minisitule y'eby'ettaka erina okweteekateeka ne kooti kubanga obuzibu bwonna luli bulooka abadde ajjanga wa chairman kati kuno bulooka ayagala yeekwatiremu chairman yamanye ebibanja ebitundibwa byonna agenda baabimala era mwegendereze nnyo babulooka b'amataka bali mu kalulu kano bannange bataddemu ssente bulooka gy'omwamawulire e Kampala n'amutwala eggomba amukwate nasakubuulira akalulu kano mukwano gwange yesimbyewo eggomba eyo sijja mwogera anti katotowo okuba kati gwewaliddeko ssente anti kyoyogedde ekyo era kyeyakoze buli ewali ddiiru zonna ez'amataka zonna era akalulu ako ate kati ekizibu kye kalina nti kakusimba mu mugongo agenda osinga eggaali yagenda okawangula naye baba gavumenti yeetaaga ekintu ekyo asinga eggaali asinga amaanyi nasinga okulaba DPC abasinga okulaba OC yagenda owangula akalulu ako anti advantage eriwo akalulu ako okalabako kakyalo nti polling station egenda kubaaki mwonna mugenda simba mulungi ki nzate gye natidde olaba akalulu k'abavuka ke twalimu ojja kujjamu mu Kasaato okulonda nga mu Kasaato balonze essaawa emu ebyo byonna bisoboka ebyo bigenda era akalulu kano agenda osinga amanyi agenda okuyitawo n'obwongo naye kyenyalo gamba abakyamanyi bagenda okuwangula tufube nnyo okulaba nga tuyamba abantu betulonze Sebugenyi ekizibu ekiri mu ggwanga muno abakulembeze beerabira bebakulembera n'obaviirako dda yes omuntu agenda ajja n'akusaba akaluddo tuddo bw'amala ofuuka chairman w'LC1 tadda bw'afuuka omubaka wa paalamenti akomawo talina kyakola taziika abagamba naye kanneekubeko ennaku bw'oba wali oza egaggawala lwaki wagala n'osimba emiwogo oba n'olunda embizzi n'ogaggawaliraawo tuleme nnyo okumanyira balonzi era byebimu ku bintu ebyo fe abamu abadde balina n'ebirowoozo ebyokwesimbawo ebiri mu tugaana okujja okwesimba kukibwa chairman ayi nsinzisobola okwesimba ku bwa chairman naye kyengezaako okulaga nti abachairman nagenda olondebwa challenge esinga obukulu mu LCs ge mataka agatundibwa transaction z'amataka zikolebwa nnyo naye nga oli azikola yeekubanye n'omugaga ogenda kusanga chairman nga nze nina abantu begugulwa nabo ku ttaka naye ogenda kwesanga chairman ng'ettaka eryo yali tuguze emirundi 3 nawe kyakutuuka naye ng'asaninga emirundi emeka kati nze ni wakati awo era ngenda olaba nga owokusatu atandise okuyiwa n'enzuukuka nemugamba ssebo n'alyoka ngamba nti ate munnange nti n'empapula ziizino chairman y'omu kati ogenda kwesanga nti olwokuba nti ffe omugezi wakyo ogolaba naye bakufula naye ka chairman gyali omanyi waali kati nze namwanguyira ne tuteesa naye ne mugamba nti nze kasitonziriza ezange nga nkivaamu ali ababiri bebakole ki balwanagane kati nandaga ewaawo alinawo kapoloti kali maaso ge ningera nensalako nensibawo mu maaso ge neganze nkutadde kati abadde kati ogenda kwesanga nga bachairman ebikawe batyo babaddeko ekirala chairman w'ekyalo guno gwe bagamba omutwalo takyetaaga ebyo yeetaaga stampu yeetaaga stampu na lupapula nkugamba mazima abantu batubba chairman Sebugenyi wanga tebakubbangako nze no bakazi b'emirundi ebiri olwo abanzibira gobera eyo gobera eri wakiso obusere bwange obwekivubuka eyo mundu omu mubanzibira omu ngako tuliko 5 nemugamba ssebo sooka ojje twogere njagalayo piisi endala ey'ettaka andi kati era chairman waba yakubba kati omulimbalimbanga nti nina wenjagala okugula naye mbalinyala onsayiningira omuvubira awo tomugamba nti nzize kutumaliriza ebiri womuvubira ngana sente ozimulaga nina omugaga sente weziri wano womuvubira awo naye nsaba abachairman bagenda olondebwa nga 28 tufube nnyo okukolera abantu tusuubira nnyo position kuwangula kalulu kano opposition bajja kuba batono gali egenda kuvuga
eggaali mwe muyina eggaali nkugambye asinga eggaali yagenda oyita mu kalulu kawa ssentebe mu dakiika nga 2 muleka ayogere tugenda mu kuwummula nikigenda maaso gavumenti yeetaaga okutereezaamu naddala mu nnonda ey'akalulu kano ereetawo naddala enjawukana mu bantu omuntu walaba nga naba kirungi ekyomugongo si kituufu omuntu okusimba omuntu mu mugongo oli n'alaba kiwobanga tuli ku programu eno nga tosobola kunsimba mu mugongo gamba nti ono gwenjagala because chairman mwemwena mumwena okukanyanga ebyano kandi lozi oli atusingako sebugenyi siyinza kulonda olina wabanga ayitamu ng'omusimbyeko layini chairman ate mwagala abawe n'enguzi obaera okuyetinza empano oli abeera akolabye nti olonza oli nani kitegeeza mukole consensus nga mukyalo mwami gundi mwami sozi atusinga gwe tulonze ebintu by'okulonda kanyuma nakubaana olaba n'obusika abantu babulwaniramu oli wabate eddani nga baali kweka obusika balwaniramu kati obusika bugaana mu booluganda togambye bino ebyebyalu abantu bakole consensus omuntu abaani obusika batayagala kukola ekisooka ono kyayogerako ate nga kituufu ebyalo bikuze kituufu ffe nze nina eri ewange gyensula oyita masanafu noddeyo munda bwe nagenderangayo nga basobola okufuna political million ezo 3 olwokuba bakoze ekkuba essaawa ya leero yali mu 3 eri mu million 25 olwokuba bakoze eki kati kyamaani oyo bw'abanga asobola okufunako bagiyita 10% ku million 25 amanyi sente buli lutunda kati kyoba omanya tasobola kumala weeks 2 nga tatunze protest kati tasobola ezo bbiri agenda ziteekamu mu buli mbeera afune bakawuula okuva mu kisenyi muno balombe kasogatugere mu kuwumulamuko atukomawo n'ensonga y'abachairman ate n'ensonga ya Mwanga Kivumbi katukomewo naye kale tukomyewo yenna atulaba ku KTV ekitundu kyaffe ekisembayo tulina eddakiika nga 15 wano atugera zikozesa bulungi olw'omukwano gwange atwegaseeko wakati mu kumaliriza etaafe tuusa mugenyi soka obuze ku bantu mukulu Norman mbalamusizaako bassebo ne bannyabo era mbeebaza oluusi okutuwanga obudde bwammwe muwulirize bye twogera oluusi ebitabasanyusa oluusi ebibasanyusa oba oluusi bigatako etoffaali ku ggwanga tusobole okukulaakulana era mbadde sobola kutandika nga sibalamusiza kubanga sobola kunaaba nga soose kunaaba maaso nsooka kunaaba maaso nendyoka naaba mubiri Norman osanze ku nsonga y'abasentebe b'ebyalo babaganya okuddamu otunda ettaka mu kaseera kano n'akalulu engeri gye katambula mu kira kiri kitya njagala kuddamu omulundi omulala kubanga ndowooza tuli mu kasembayo totunulira buwanvu totunulira bumpi totunulira bugagga totunulira Luganda nti ono muganda wange oba jjajja wange londa muntu okusinziira nga bwe muludde ku kyalo ng'omulaba nti apafominga bulungi waliwo ne bakyapasons ababadde bapafominga bulungi mubazeewo tomuwalana lwakuba amazeewo gino emyaka gyabadde 8 teekawo waliwo abava kuva 9 nanti kati abo abatuuze baba nga si barawufu g'omuntu abeera atya ku kitundu ku kyalo ewaka n'olaba emyaka egyo gyonna kitegeeza yaba abasobola yaba ategeera nsonda z'ekitundu ategeera mataka gammwe kati kitegeeza bwe baba nga bamuzaako ne bamuzaako nga naamwe mulaba nti era okusinziira nga bw'abadde akola asaanidde addeko mumuzeeko tunoonya bukulembeze tetunoonya simanyi gundi wa kika kya gundi nedda tuli mu kulonda obukulembeze obulungi mulonde basentebe okusinziira mu capacities zaabwe temulonda lwakuba nti oba waliwo akantu ke mwekuusaako mwekuuse ku bulambulukufu n'obukozi nti alina kyasobola okuteekawo njagala kwebaza abantu wenava wano nagamba abantu bakope abantu babiri bakope Madamu Fiona Barungi ono ali mu nsonga z'ettaka bakope ne General Muhoozi Kainerugaba byakola naye kyansanyusiza nti Minisita Balamu manyi
baramu we bamuwa obwa minisita okusooka abantu bonna batandika kugamba lwakuba abadde mukwano gwa muwoozi naye essaawa zino nawulidde nti yawandiikidde ab'ewaffe Rukunjira ebbaluwa n'abaga nti ngenda bakyalira naye n'atabawa lunaku kati bona tebateredde. Justin Namere yawandiisa abantu bona batandika okwekenenya ssente za PDM zatambula zitya, abantu abazifuna okusooka zajja mu bulambulukufu oba zakyama. Wano nalaba ab'eddwaliro ly'Embalala nga bakomplaininga bali omu nsi yatuuka ssaawa 7 ez'ekiro. Ssaawa 7 ez'ekiro. Nawuliddeko muganda wange wano ng'aga nti muwoozi bw'aba nga taakoze bwati ne bwati. Muwoozi agenda kutereza eggwanga lino yenkuba empya y'abaminista osanga ensonga ya balamu oli minisita bakusasula ekiro tebazibala lwaki abantu bakuwa amafuta ag'obwereere driver teyeebase akukuuma teyeebase n'ababye minisita w'e Rwanda atambula talina security wano bakugatako security ne bakuwa amafuta ne bakuwa driver abantu wabeerewo obulagajavu mu mirimu gya gavumenti nga gwosasulwa weebase kisanja no slip buli muntu yenna. Nze nabagamba omuntu n'obeeraawo ne bakuwa ministry weena n'osanyuka n'okola n'embaga baba bakuwadde mugugu ng'emeeza eno nti gyetike wekka nga teri akukwatiddeko. Kati kyekiseera kino abantu abaali bayayanira ministries mwe abatanatandika kukola mulabire ku banno buli ministry ekole bwe bakuteeka mu office kola bw'oba toyagala kukola wanika mikono ebiroga nti nze mbadde nsuubira biri eby'omulembe ogw'emabega President Museveni oyo atukwatanga ngalo buna bintu lye naye essaawa zino oteekwa kukola. Nalaba Abraham Ruzi nawe agamba oteekwa kukola olimbo ojja kulima nze yabagamba nze temwampa kalulu naye ndi mu kukola oteekwa kukola oweereddwa office okola ki era Royal Balamu mwebaza kubanga gye yavudde yonna nalabyeko trailer gundi tractor bagivuga nga abavuga Subaru speed y'amaanyi wano oluguudo mwalulaba luganya okutambula terugwa. Minisita w'ebyenguudo yalulabye dda nti barubako biliyoni 700 bw'okaka n'otya ku ssente z'omuwi w'omusolo biliyoni 700 ng'oli mu ofiisi bw'oba oyitawo tugamba minisita wuuyo engombe ziveyo oyitewo naye ekkubo nga gwe wagaana okulikola. Njagala kusaba General Muhoozi Kainerugaba ekiddako tubakuba embooko nga bwe bakuba aba Burkina Faso minisita okuba abantu abo baminisita abalya ssente y'omuwi w'omusolo abaludde nga bagamba bananga bankute kasita ngenda kuteekayo balooya kasita ngenda kugira bwenti nfuna abampolereza muleetere abatuuze chairman LC1 we bamuzaala wennyini aswaze ekitundu chairman LC1 amukuba embooko ssente y'omuwi w'omusolo biliyoni 700 ozibba otya n'odda mu ntebe n'otuula mu gwe minisita naye yembeera gyasaliramu kale tuvudde okujja nga olinako oyongera embeera y'okuba abantu kibooka eyo simanyi oba gavumenti yamwina atusobola ejja tuyisa bubi ejja bakubira ddala embooko bw'oba nga oli mu bbinga watuula mu ntebe nga tosobola gikozesa ekituufu. Mu kulonda kuno okoba chairperson twogeddeko ku nsonga y'okulaba nti bakyusemuko mu nnonda nga balina okutambula obutateeka mpalanana naddala mu bantu kubanga tetukoma ku byettaka wadde nti obukiiko buno butunuliza nnyo mu nsonga z'ebyettaka naye zezinekoti zisookerwako naddala ez'ekyalo zezimanya omuntu awangalira ku kyalo afaanana atya zezitawuluza naddala enkayana mu maka n'ebintu birala bigwa mu kkoweero so obukiiko buno buba bwetaaga okwegendereza ennyo nga bugenda naddala okulondebwa nga Lwezo yayogedde nti tuleme kulonda babulooka tuleme kutulonda bantu balina birowoozo nnyo mu ttaka ng'oli asuubira naddala kudiringira mu ttaka naye omuntu nga ali versatile nga buli field asobola okugwamu yoyo gwe bayita chairperson oba chairman w'ekyalo ng'asobola okulungamya era chairman w'ekyalo yasobola okumanya nti ono munnayuganda atudde naddala wano ku kyalo kyange oba simuki si munnayuganda yasobola naddala okutemya ku intelligence nti bannaye tulina omuntu naddala ku kyalo kino tategereka bulungi wajja yakoze eki yeyavudde so nolwekyo gavumenti bane local government naddala nga tusinziira mu ministry ya Balamu kuba bagambye nti ministry ya Balamu ya local government ennamere yekola mobilization
nawulira gundi deputy speaker yakyogera nga honorable Namera ali kufula ya parliament yakyogera soboto waliyo n'akyogera n'agamba nti nine dakiika 5 njagala twogere ku nsonga ya honorable Mwanga Kivumbi ayakwatibwa agivuvuddeko wali mu bitundu by'empigi ng'ajja mu bitundu eno Jasula eno Mukira Bulindo side eyo n'okutuuka olunaku olwaleero tanakubibwako kya mu Lubaale. Abantu bangi babuuza ali luddawa kyekirina okukolebwa. Shadow Anthony General yagambye wali mu palamenti nti amateeka gonna gagobererwe. Asaba minisita ow'okubiri Dr. Crispus Kiyungwa yagambye nti yeetaaga brief okuva ebeerya by'ebyokwerinda gy'atanafuna n'ensonga endala. Njoki omanyi omuganda gamba kamaka kasasiroganga siroganga yali kankomaawo naye nga ensonga olaba Honorable Mwanga Kivumbi yateebwa olunaku yateebwa n'ayogera ebigambo byali bingi ffenna bye twalaba n'owobeera gwe nga gwe taata ewaka oba weetaaga okugogola ku nju okusobola okutereeza amakukola ki okutambula obulungi nolwekyo engeri gye tusigaziza eddakiika 5 ate nga mugandaebigambo byange naye vidiyo tebagizannya Sebugenyi producer video togizannya bano gavumenti eno eyali ku ballot mulala eyalayira mulala n'atukulembera mulala. Nze nsaba kimu sinza sayira Mwanga Kivumbi musango ate n'abamukwata siyinza banenya naye bw'abanga gyali mulamu bamuleete mu kooti amateeka gasalewo naye Mwanga Kivumbi naawe nga nzira ku saidi yo ovudde mu mannyo g'empisi ag'empisi okimanyi Sebugenyi tuli mu kukyusa bukulembeze mu ggwanga mu okimanyi okikkiriza ekyo nkikiriza wekiri okimanyi nti waliwo pulezidenti omupya ajja ate nga olwedde atandise mu buli mbeera nti tukuli mu bukyusa. Mwanga Kivumbi ovudde mu mannyo g'empisi omusajja gw'oyagala okudifendinga ali mu Amerika chansi z'okudda wano alinayo 5 ku 10 ez'okukomawo Uganda wano. Kiki ekikulumbya abasajja mu butuufu chansi z'okudda ziri meka anti ye gwadifendi nga tayinza kudda naye abamu bagamba nti yadde yalwanirira yadde ayagala engeri oli gye yaleka n'alekawo omukyala kuba pulezidenti Mwanga Kivumbi atekinge over afuke president kubanga obuli chances walinyira mbadde ngobera ku Twitter nako zino ayina omukutu gwa America gwe yagamba guli mu kudimandinga bali bayingire mu kolagana ya Uganda ne gundi Mwami Kyagulanyi bwaddire Uganda wano ne bamufuna bano kizibu nnyo okuddamu otambula si nze banaika mbabulire nze ntye ekkomera sifuna mukisa gwa kunta mu kkomera awo nongamba toyogera kino n'ekiddamu ne bwe mba njagala kifo Mwanga Kivumbi yali blanda y'amaanyi simanyi ani yamubalira watto kye yali mu kkomera yali simanyi okimanyi tosobola kuddamu laba Ssewanyana mu byabufuzi oli alina mu sport tosobola kuddamu laba Ssewanyana ng'agamba ekigambo tugende ku kkubo omusajja bwakwata emyaka egi ne wabakutte wiiki egi by'oyitamu Mwanga Kivumbi nze nkusaasira n'abakulina nsaba mu mwoyo wa Mukama abakkeko bakuleete mu kkooti naye nze sirina kye nnyinza kukola nange abasajja mbatya nomani mudakikemu akadeka mu biseera ebyedda twalina kabaka gwe bayitanga Nebukadneeza yaloota ekirooto kyataategeera obulungi naye Daniel ye yayamba abantu okusigala nga balamu kubanga yamuvunulira ekirooto ekyo n'amugamba ekirooto n'amuvunulira n'amakulu gaakyo. So n'olwekyo abantu abamu ebyo ebintu bibaawo ekirooto ekyo kyali kiraga nti wandibaawo okusaanawo
k'obwakabaka bwonna. So Nebukadneza yalagira nti abagezi abalaguzi bonna kindi bwanga tebasobola kumbulira kino, kitegeeza family yali nnene teyina kugwawo nga abagezigezi we bali, nga ababalaguzi we bali. Kati ekintu kyonna ekisanyawo eggwanga ddamba kyetaaga okinogera eddagala. Omusajja ono Muwanga Kivumbi abantu bamweweerayo ne bateebaka ne batanywa mazzi ne batakola ki, ne bukiringa bwoneeyimiririra nti ndi mubbi. N'ogamba banange omwana si mubbi, ndowooza abadde entaagizayo eddeyo waka, ate ogenda kunsanga nga nvuddeyo sinatuuka waka neetisa embuzi y'abendi nga bankubira nduulu. Kati Muwanga Kivumbi njagala kulabula Abannayuganda message ezirimu ekigambo eky'obukyayi. Uganda eyina kabira ezisuka 6. Kabira zino ezisuka 6 nti kati essaawa zino wano wetuli nze nsobola kusanga Rozio ne tunywa amazzi n'amugulira akalala. So tustopinge ekintu ky'okuba n'enjiri ey'obukyayi. Tustopinge ekintu ekyokuba n'enjiri ey'obukyayi, tutandike enjiri eyatubaddewo tutya nga tuli bawamu, kubanga twafumbirigana kati tuli crossbreeds, tuve ku njiri eyo ya politics ezitutwala awakyali. Kale akume atakume ampera mbadde n'enjuki ate mbadde ne mukwano gwa Erosio mbadde muludde okulaba ate ndi Erosio omukulu angambye osiibule bwakwadde era mbadde ngenda kulira nkubire Bishop Mugabe mu omwana tulina olukuŋŋaana lwa Annual Ministers Conference ennaku z'omwezi nga gwe tokiyisizza oba badde budde bwange genda maaso ennaku z'omwezi 26 July paka ng'ennaku z'omwezi 2 August. Bishop David Livingstone Kiganda ne Maama Cindy Kiganda bategese olukuŋŋaana luno. Mujje mubeere mu banange, mujje tunoonye Katonda. Ensi ffe mutulaba obulamu obwange Ssebugenyi bwe bandabira emyaka egiwedde nakati si wendi naye kyonna kiri mu kwesiga Katonda. N'oba muvubuka ng'oli mu kirasi ki, olina ssente zikuwala, olina buli kimu banange tunoonye Katonda. Oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli wa ddiini ki, noonya Katonda. Nalabira adde mu kivulu kya Joseph Ngoma. Nendaba katuze ndi musajja mukatuliki. Nendaba Katonda we yakoledde Joseph Ngoma ekivulu nti abaaya ze zasinga mu kivulu kiri. Amazima naline musajja nali controversial.